Nkwanirizako gwe munnange akyaje kuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke owennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi munnange nno olunaku olwaleero nsaba nkutuseeko bino ate nabyo munnange obitegeere anti munnange ensiko esuza olunaku olwaleero nkuleetedde ekinyonyi ekiyitibwa Ngaali. Kati nno nga tukyali bato yaliko akayimba akagamba Ngaali Ssaabasaaliza Ngaali Ssaabasaaliza abaana mwerolere. Oba okajjukira simanyi oba gwe wakayimbako naye nga munnange era kyekiri ne ku kabonero ak'eggwanga Uganda. Ngaali alimu ebika bibiri, ekimu kyekyaffe kyetumanyi wano ewaffe ddala wano kyetuyita crested crane mu Lungereza, era ne kinnaakyo ekisangibwa mu South Africa n'Angola kye bayita South African crane. Ekika kya Ngaali ekisangibwa mu Uganda era kyekiri ne mu Kenya ne Congo asinga kusangibwa mu bitundu ebitonnyamu ennyo enkuba kyokka ng'ate yeetaayiza nnyo mu ntobazi. Bw'atuuka okubiika akuŋŋaanya ebisubisubi n'akola ekisu mu lusaalu abiika amagi agali wakati wa 1, 2, 3, 4 okutuuka ku magi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ekisajja n'ekikazi amagi bigamaamira mu mpalo okumalira ddala ennaku eziri wakati w'ennaku 28 kwa 31 kwalula. Munnange nno Ngaali azitowa wakati wa kilo 3.5 okutuukira ddala ku 5, ate obuwanvu awezaako obuwanvu bwa mita namba obuwanvu aweza mita namba. Ebyoya bye ebisinga bya kivuuvu, ebiwawaatiro nga byeru nga byetobeseemu langi ez'enjawulo. Ku mutwe gwayo kuliko omuge ogw'ebyoya bya langi eya zaabu, ate mabbali w'obwenyi waayo ne wabeera weeru, so ng'erina ekisawosawo ekimyufu mu bulago bwayo. Etera kulya bimera naye oluusi alya bikere n'obusolo obutonotono. Munnange nno Ngaali awangaala wakati w'emyaka 10 ne 15. Oyo nno ye Ngaali ekinyonyi ky'eggwanga giyite crested crane eyaffe ya wano. Abange mulowooza n'ebyo sibikubidde? Munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekirala ng'ate nkuwa ebirala munnange. Ayi Katonda kuuma Namulondo.